olutalo lubaluseewo wakati wa Sejjusa ne Ofono Opondo era Sejjusa ategeezezza Ofono Opondo nti nze siri level yo kati nno bino bivaawa muganda wange gwe ampuliriza luno lutalo munnange lwa bigambo ku mutimbagano era nga bino bivudde ku Nobert Mao n'ensonga y'okwesimbawo ku bwa sipiika. Kakati munnange bwe tugenze mu political algebra abamanyi algebra twakolanga okubala nga bagamba nti find x oba y balekawo ennyukuta naye ng'olina okubala n'oteeba nti ekyalibadde mu nnyukuta eyo katugeze x oba y nti yalibadde bweti bw'obanga wali osomyeko ku algebra. Bw'obanga tobisomanga kera tojja bitegeera muganda wange naye nga bw'oba omanyi x or y find x solve bwe bityo bye bategeeza ne algebra. Kakati ono former intelligence chief General David Sejjusa ne Ofono Opondo bwe batyo bayingidde olutalo lw'ebigambo era nga Nobert Mao yavuddeko obuzibu. Kitegeeza kati tuli ku ttiimu Mao, ttiimu Anita Among. Kakati Nobert Mao ono ye mubaka omulonde owa Laro Pes constituency era nga ye Minister of Justice and Constitutional Affairs. Bw'atyo munnange yasipaakinze debate eno kubanga ono alabibwanga omuzibuzibu era agenda okuwa Anita Among akaseera akazibu era amusuza nga teyeebase. Anita Among incumbent kuba speaker omubaka owa Bukedia district mani MP eyakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ayitawo nga tavuganyiziddwa. Kakati bwe tutuuka mu parliament jjukira nti kyeyali afiiririra era kukomawo ku bwa speaker. Kakati munnange ajja ebibadde biyitingana wakati wa Mao ne Anita Among tubiwulidde. Mao yatugamba nti ono Anita Among tukkirize nti accidental speaker yajja tetumwetegekedde era bwe yayogera ekigambo accidental speaker ne Anita Among yajja ng'akiwakanya n'abala nga bakiwakanya n'abagamba nti bannange ono accidental speaker kubanga okufa kw'Oulanyah kwe kwamuleeta twali tutumwetegekedde okoleka mpozzi nga mwagala okugamba nti okufa kw'Oulanyah kwaliko eyakupulaninga kubanga ekintu ekijja nga kiri unplanned ekintu ekiri accidental. Kakati bwe kiba nti okufa kw'Oulanyah bwe kiba nti ono si accidental speaker kiba kitegeeza nti okufa kw'Oulanyah kwali ku planning. Omanyi Nobert Mao si mwangu era nzaawo nange nafunamu okwekanga ne ngamba Mao tabanga alina point wano kubanga jjukira taata w'Oulanyah kyajjaafe naye kyajjaafe ku myaka 9 batugamba 9 taata w'Oulanyah naye nga omugenzi taata w'Oulanyah yagamba nti mutabani we yakakasa nti yafa butwa baamuwa butwa era ne Minister Kiwanda kenyini n'atugamba mu biseera ebyo yali minister oba baali bamuggyeko yali minister nti Oulanyah naye yamugamba yafa butwa. Kakati mu kudibetinga ku nsonga y'okubeera nti no Anita Among si accidental speaker na Oulanyah bw'akireeta n'akiikawo ekintu ekyo nti bw'aba si accidental speaker kiba kitegeeza nti enfa y'Oulanyah yali mpulaning. Kakati munnange eyo si gye tuli ebitubadde tubyogerako ebbanga lyonna era nga byongera okuzitoya Mao ku minzaani eri Anita Among kubanga biteekawo question marks nyingi nti ali aggressive kubanga Anita Among ku bintu byakoze mu kubeera nti naayita wano opposite n'engeri gyakyanzeemu ebintu ebukedi eyo. Kakati awo tudda eno ku by'Oulanyah yadde Museveni yatugaana okubyogerako nti Anita Among ayinza okuba yeekabyakaabya wano ku airport nga baleeta omulambo gw'Oulanyah biki kumbi
kubanga omukyalo yali aguresiivu. Bw'aba ayagala ekintu aba akyagala. Kati okukandaalirira ku deputy speaker kiyinza okuba kyali kimumenya ng'ayagala kugira bugiza ati sigambye nti ye yakikola. Saagala mutandika okuddaawo Uganda Atalaje ogambye nimumpendulira omukazi n'agenda agira ansika emipiira n'asponsoringa emipiira gyange okubeera nga gisikibwa. Abagisika nga balaga tufu baliko sponsor. Si bwe ngambye naye mbijja kuki nange emipiira gitiibwa okusikibwa. Naye kakati munnange Ofono Opondo ono nga ye MP omulonde ow'abakadde mu Eastern Uganda, ono awagirira ddala Anita Among era nga yalina okukikola kubanga yali ekifo ekyakyetaaga. Ono tayagalira ddala Norbert Mao kubeera nga asemberera obwa sipiika. Kakati Sejjusa katutegedde nti Ofono Opondo tiimu Anita Among, kati Sejjusa tiimu Norbert Mao. Era nga Sejjusa mu kuwagira Mao nga tukimanyi bulungi nnyo ye President General owa Democratic Party, agamba nti oyo should not be underestimated, nti temusaanye, nti Norbert Mao tasaanye kunyoomebwa yadde n'akamu, tasaanye kunyoomebwa. Ekintu ekyo mbadde nga nzija nkyogera wano okusinziira ku byendaba n'ebyemmanyi ne bye tugize nga twogera nabagamba nti Mao yateekebwawo okulambika Muhoozi, yamutambulira wano ng'ojjeko olaba mwenda bano banaboogera va ku abo aboogera abawuzi b'omunyama. Naye kati twogera ku byobufuzi bo gwe balabanga kwegamba nti ayinza okuyambako Muhoozi. Norbert Mao amuli wano era alina full support eya Muhoozi. Kati bw'abanga Museveni ye yamuteekawo kitegeeza Norbert Mao alina support eya Museveni. Ate nga Museveni okusinziira ku Mao yayogera juzi nga Mao agamba nti twakola endagaano ne Museveni beyond verbal, esooka ku bigambo, era tukimanyi bulungi nnyo nti kimanyikiddwa nti nga mukkanyiza n'omuntu ne mukkanyiza ku ndagaano birina okutuukirizibwa. Endagaano y'obufumbo bwa DP ne NRM muganda wange ebyo biri awo, tebiri ku kukyusa buyinza nga Mao bwe yali agamba, kubanga Museveni yavawo n'akikuba naga nti twogera nko ku peaceful transition nga Mao agezaako kwogera ebyali mu ndagaano n'amugamba ekyo tekiriimu. Kati biki ebyalimu? Kitegeeza nti tewali peaceful transition of power, okuleka okukwata obuyinza obbuwa mutabani we. Naye ate era nga Mao kyekyamuleetesa, naye Mao alina okubaako ekifo eky'amaanyi. Ekifo ekyaki? Eky'amaanyi. Kaakati awo nda tunootinga kubanga bwe tugenda wakulu nnyo maaso awo tuddayo ku lutalo lwa Sejjusa ne Ofono Opondo. Kati Sejjusa agamba nti Mao okuyingira mu lwokaano luno lwaleeta ebintu okubeera ebizibuzibu mu ngeri emu oba endala, era ne birabika nga bijja tunyumira, era nga yeewuunya lwaki abantu ng'Ofono Opondo tebasobola kubeera nga balaba ekintu ekyo, tebasobola kubeera nga balaba ekintu ekyo kubanga baagala kuwulira ebyo ebibasanyusa, baagala kuwulira ebyo ebibasanyusa. Kakati Sejjusa agamba nti okuvuganya ku basipiika kuno si kyekintu kwegamba kyeyandiyagadde okubeera ng'ayogerako kubanga abadde ng'akyewala ebbanga lyonna, olw'ensonga nti tuba twogera ku bantu directly. Among Mao bw'ojjawo Mao obeera kwogera ku Museveni, Muhoozi kikugamba olina kwogera ku bantu so si ndowooza yaabwe
oba ebikwata ku byobufuzi nga bwe tubamanyiiko obuzito bwabwe. Twogera ku bantu bo nga bo. Naye n'agamba nti olw'okubanga ensonga eno ey'obwa sipiika nti mu kulonda kwonna okw'engeri yonna nti NRM era yerina okutwala, it's for NRM to take. N'agamba olw'okubanga balina ennamba mu Parliament eziwerera ddala ezisobola okubeera nga zironda omuntu, kakati NRM yegenda okukola ki? Kati olw'ensonga eyo kale kakyogireko. N'agamba nti Norbert Mao aleese ebbugumu era n'aleeta dimension eri so interesting mu kazannyo kano. N'agamba tuli kusejjusa kati yayogera ttiimu Norbert Mao. N'agamba y'ensonga lwaki alaba era yeewuunya lwaki abantu ng'ofuna Opondo n'abalala tebasobola kulaba nti Mao aleese enkyukakyuka mu kazannyo kano ate enzibu ennyo etali ya bulijjo. Bino Sejjusa abiwandiika ku mukutu gwe gwa X nakugenda olutalo lwa ku mutimbagano gye biggweredde nga beeyisizaamu eggaali. Munnange Sejjusa ayongera okunnyonnyola nti waliwo ebibalo bibiri, equations bbiri ezireetedde Mao okubeera nga alina okutunuulirwa ennyo nga candidate ayinza okubeera nga talina kubuusibwa maaso. N'agamba nti waliwo constituency empya eya opposition, constituency empya atubuulira equations ebbiri ez'ekibalo Mao zaleese mu kibalo kino eky'obwa sipiika. Agamba nti waliwo a new opposition constituency. N'agamba ate era ne Northern Uganda factor terina kubuusibwa maaso nti constituency empya eya opposition mu kibalo ne factor endala ey'okubeera nti Mao ate ava mu Northern Uganda. Munnange Sejjusa mu kunnyonnyola bino atunnyonnyola ategeeza ki? Naye nga teweerabira nti aba Amora Beauty bano balina shea butter ali organic ataliimu yadde chemical, bamukola mu nkola eyaffe ey'obutonde era nga ono mulungi nnyo shea butter okuzigula ensusu, okuziyiza obukadde, alimu anti-aging. Ate nga shea butter muganda wange bwe twogera ku bukadde tuba tutegeeza okuggyako enkanyanya. Tosobola kubeera mukadde nga tulina nkanyanya. Kati shea butter ekintu ky'enkanyanya ekyo akikolako nnyo. Kati aba Amora Beauty muganda wange bingi bye balina ku nsonga y'ebintu by'ensusu ate nga biri organic, era bw'obanga oba contactinze babirina mu bungi, shea butter bamulina mu bungi, gwe ne bw'oba oli mitala w'amayanja basobola okutuusaako be ba Amora Beauty. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otukenda Mulanda Kitendeka Jansi, awo buuza nti ntuuka ntya ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyi ku kyaki, awo omaze okubeera nga otuuka ku Hillside View Apartments, oyambukako katono nnyo. Transport wa bwerere naddala bava ku airport n'okumpimpi. Ate nga aba Maintenance Palace bano balina solar systems. Muleme kubeera mu nzikiza. Muleme kubeera kukkiriza mirimu gyammwe kuzinga malwa amasanyalaze gavaavaako. Aba Maintenance Palace be balina solution. Kakati munnange twongera mu maaso okubeera nga twogera ku nsonga eno era nga tefunaba kubeera nga tufuna ennyanukula
eya Ofono Opondo kubanga Ofono Opondo bwe yayanukudde ne Sejjusa n'ayanukula Ofono Opondo n'ayanukula Sejjusa naye n'ayanukula tugambye ne tunyumirwa kubanga oli yamugambye sirirevoyo yajuze mulangira nti nze sibbangako ku panti bannange abatutebeerabira byabadde mu community section abantu bagamba nti gwe naawe genda kyayina emisango gy'okubba zippanti bagamba Ofono Opondo bannange kakati munnange nkugambye nti kyensembye okwogera nga njogera ku nsonga eno tubadde twogera ku factors ebbiri oba ensonga ebbiri Sejjusa zasimbako essira eziyinza okuleetera Mao okubeera ow'enkizo ayogedde ku a new opposition constituency nti opposition kankireete bwe ntyo lungi nnyo mu Mao era Museveni lwayinza okuleveragingirako n'ayogera ku a northern Uganda factor Mao being nti ava mu northern Uganda era ekyo advantage yaki ya Museveni era nga zonna eza advantage over Anita Among kakati munnange ku nsonga ya opposition nti okubeeramu opposition factor Sejjusa agamba nti General Museveni nga NRM chairman bw'abanga ayagala okwonoona kugamba okwongera okusattulula opposition mu myaka 5 egiddako kiba kitegeeza nti Mao awo yaba agenda okumuyamba era ng'agamba nti ekyo nga akyalemera ku nsonga ze ziri ebbiri equations ebbiri agamba nti Mao already yayingira ogulu kumu kuli eri mu NRM newankubadde nga ye Anita Among naye yaliwa opposition naye kakati ebyo tekyali n'abyogerako bamanyi nti ate yayingira mu NRM nayinyika mu kkala eya yero n'agibuliramu kakati yenna wa yero olubbulu luli olwa FDC lwamuvaamu olwali badde lumuleeta eno mu opposition nti kati NRM ali fully target ne NRM naye n'agamba nti Mao ate ye belongs to an outside constituency the opposition nti beerabira oba ddala kugamba tebaawula nnyo oba wa yero oba akya wa green oba mucungwa gwa yero oba gwa green kwegamba akyalimu ako Sejjusa ensonga ye esooka oba ekibalo kye kisooka ku Nobert Mao Museveni kyayinza okubeera nga amutunulira nga amulabamu omulamwa Sejjusa agamba mu bibalo by'ebyobufuzi nti ebyo nti biyinza okubanga tebikola nnyo naye NRM kikyeyagala okukola mu myaka gino 5 eyagala consolidation eyagala ekakase nti ekintu kyonna yekirina mu 5 empulunguse zonna ezisekudde zonna ziri wansi wa Museveni era nga ekyo akiraba kiba kigenda kwongera okubeera nga kinafuyiza ddala opposition ekigenda okuyamba NRM okubeera nga ekola kyonna kyesobola ng'ekozesa Mao
kakati atugamba nti omu already yali mu NRM, omulala talinaba kubeera nga agiyingira fule. Kakati waliwo opposition constituency eri awo Museveni gye yandiyagadde okubeera nga agenda okusena nti ono ye byasobola kati essaawa eno tugulaba nga abamira bano ba Nsibambi abalina amakulu kati yasuubira okuba nti Mao alina baasobola okusena abakyaliyo, alina baasobola okusena nti oba oli abo alina baasobola okwogera nabo ate Anita Among batasobola kubeera nga ayogera nabo. Kakati n'abuuza nti kati naawe weeronderewo ansa ki awo gy'ofuna. Tuli mu algebra, amugamba find x oba y. Abuuza ani? Ofuna Opondo. Kakati era Sejjusa ayongera otunnyonnyola ku Northern Uganda factor. Sejjusa agamba nti for the sake of regional balancing, mu kugezaako Museveni okubalansinga minzaani mu ngabanya y'obuyinza okusinza ku regions ez'enjawulo, tulina Northern Uganda, Eastern Uganda, Central, Western Uganda. Kati agamba nti Robert Mao aba agenda kuyambako Museveni okubeera nga aziba gaapu eyo era nga balansinga eyo agiteekawo, minzaani agibalansinga. Minzaani agibalansinga. Era Sejjusa n'agamba nti abo bonna ababuuza kandidatya ya Mao amaaso oba abagiyiwamu amazzi, bano baali bayizi banafu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Era n'agamba nti political algebra balabika tebasobola kubeera nga bagijjuza. Kakati atugamba nti this could change of course, naye bw'otunuulira status quo eriwo essaawa eno nti president ng'ava mu Western Uganda, tulina chief justice okuva mu Western Uganda, tulina vice president okuva mu Eastern Uganda, speaker okuva mu Eastern Uganda, chief justice okuva mu North, nga ono yali tayaringa gye buvuddeko ayogera ku Kigamoy Owini Dollo nti abadde chief justice n'avamu n'agenda n'abivaamu ng'abwezezza emyaka 61 ne baleeta omupya ate ng'aba mu Western Uganda. N'agamba kakati awo ensonga eyo mwe muyinza kugiraba mutya? Ani arepresentinga Northern Uganda? General Moses ali? Kakati mmwe abadismissinga Robert Mao muteeka okuba nga mwagwa algebra ku ssomero, mwagigwa. Find x find y, mwabigwa. Naye Ofuna Opondo ayanukula. Ofuna Opondo ayanukula kati olutalo lutandise. Olutalo lutandise omanyi kati omuntu kasita akurezoninga obusungu olina obuteekawo n'otandika okumulanga. Munnange Ofuna Opondo mu kwanukula Sejjusa abuuza nti kankubuuze gwe Sejjusa, ataagwa algebra, ataagwa find x oba y, nti tubaddewo ebbanga lyonna nze naawe ojjukira 1997 ne 1998 ate oluvannyuma n'odduka n'ogenda mu US, subira yagenda Bungereza, n'omaliriza ng'okomyewo mu kasirise. N'amugamba nti kakati awo constituency ki ey'amakulu empya?
nti gwe olaba Mao nga alina kyayinza okuleetawo okusinga ku NRM ne Museveni, engeri gye baleeseewo oba okwetengerera kwa Museveni ne NRM, gwe olabawo Mao kyayinza okuleetawo ekipya? Ani yayambako okuleeta Mao? Kakati Sejjusa n'addamu, genda mpola ku nsonga zange mukwano gwange, gwe munna UPC owajjo, nga agezaako kumujjukiza nti obadde mu UPC, mu Uganda People's Congress. N'amugamba nti munnange, weetaaga okubeera omukkakkamu, okubeera humble, okubeera omwetoowaze. Kakati Ofuno Opondo nga bamaze okubeera nga bamuddamu bwe batyo mu ngeri y'ekiferesoofa, nga bamaze okumujjukiza nti gwe walinnyira ku gundi ku State Square, oli munna UPC, genda mpola kubeera mwetoowaze ku byenjogera, munna UPC owajjo. Ofuno Opondo n'abaluka n'agamba Sejjusa nti lekeraawo okubeera arrogant, lekeraawo okubeera nga weetwala okubeera owa waggulu ng'ogezaako kututwala nga ffe abatalina makulu. Kyategeeza n'amugamba nti kati essaawa eno oli irrelevant, tokyakola makulu. Mukulu wange ate era comrade, my elder brother. N'amugamba nti mu kujjukiza okw'amazima ate era mu bwetoowaze nti okwemanyaako n'okwegulumizaako emyaka 3 egiyise tekukyalina kifo mu Uganda eya leero. Tuli ku mukutu gwa X, Ofuno Opondo ayanukula. Jukira tuli bali mu kuwajuwinga ku Norbert Mao, tiimu Mao, tiimu Anita Among. Sejjusa agamba nti nga tiimu Mao ye alaba ekibalo kinene nnyo, ate Ofuno Opondo tiimu Anita Among agamba nedda. Kati Ofuno Opondo abuukako waya, kati we tuli wana ajjeeyo. Kakati Ofuno Opondo agamba nti nzijukira oba nsuubira omanyi bulungi nnyo sayidi ki eyawangula 1997-1998 batu. Ayogera ku mwaka Sejjusa bwe yadduka mu Uganda agende UK ng'amaze okubeera ng'atubuulira ku Muhoozi project, amaze okwasa ebyama. Sayidi ki eyawangula batu eyo? N'amugamba nti wagezaako okuva mu UPDF nga tokyasobola kubeera oba kuderivaringa kintu kyonna, era wooli essaawa eno tokyasobola nakukuba kikonde kirimu makulu. My elder brother, tadde mukulu babadaba, my elder brother bwagambye, ategeeza brother. Kakati Sejjusa nga alinga amwanukula nga ategeezanga nti siri level yo. Sejjusa nga addamu agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna by'okwootinze, egamba nkugezaako kutujjukiza ebyaliwo. Weewuunye nakola speech mu State House nga top general, nti oluvannyuma lw'ebyo byonna by'oyogedde, Sejjusa ate yayingira State House n'akwata akazindaalo n'akola speech nga abamu ku ba top generals. Yagikola nga top general amujjukiza nti ng'omaze okwogera byonna nkomyewo Uganda nga sikyalina makulu. Nakola speech mu State House nga top general. Kalinga mugamba nti siri level yo.
era bw'atyo n'amugamba nti kansuubire otegeera amakulu g'ekyo, fathom the meaning of that, otegeera obuzito bw'ekyo. N'amugamba ali tosobola kukitegeera. Nina kugenda mpola mpola ku nsonga z'ebyafaayo muganda wange. Tasobola kubitegeera, kitegeeza alina kugenda mpola mpola ku nsonga z'ebyafaayo. Mbuzi eno ewanvuye nnyo. Naye munnange Norbert Mao nga bwe nakutegeeza nti yainsistinga aloga nti ono accidental speaker Anita Among, era bw'atyo n'ategeeza nti n'omuzimu gw'olannya tegujja kuba musanyufu kulaba Anita Among nga akyali speaker. Norbert Mao nti bw'alifa omuzimu gw'olannya guli mugamba nti amusinga nti waliwo lwaki tewakola kino nokkiriza accidental speaker. Kale munnange bonna Anita Among balina ebyama ne Museveni. Baatugamba nti Anita Among alina ebyama ne Museveni, ebyama byabwe. Oba oliawo yamusasula dda, gwe musimbi omungi gwe mubadde mulaba mu Parliament nabagamba nti oba baamusasula Anita Among nga baamuwaamuako naye yeyagale. So nga ate ne Norbert Mao ate alabika aliko bingi okusinziira ku mbeera abwe gye baagala eya dynasty okugenda mu maaso, obukulembeze obw'obusika bwe baagala babututeekeko, nga Norbert Mao y'omu ku abo abasobola okubeera nga babwongerayo. Anita Among ayinza obutasobola nga akomaawo. Kale munnange yeyo ebadde emboozi yaffe, lubadde lutalo wakati wa ttiimu Among ne ttiimu Mao, era nga Sejjusa ayambalagana ne Ofono Opondo. Tusekane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlanta nga bulijjo akuume.